Ninga bondaba muli mutya. Buzibu ki ekivulu bakigadde eky'omuyimbi w'omukyalawo? Ekivulu badde bakigadde naye essaawa zino zennyini nva mu woofiisi ya Namulondo era ne batukkiriza naye nga buno obudde batuteereddeko toyinza kuta muntu ku ssaawa 7 ategeka ekivvulu ekinene nga konsati ya Evelyn. Kitegeeza ebeera tesobola kubeerayo. Kibadde kya leero naye emiryango tugenza obimaliriza okutuggula ssaawa ziri 7 toyinza tegeka show eno si speech day. Obuzibu buleka bwa sinnabutegeera nnyo obuzibu naye ekyemmanyi waliwo era we kiva naye bwe nnaaba ntegedde we kiva nja babuulira. Kigambibwa nti obuzibu buva ku management y'ekizimbe kino n'omukulu Zubair. Kisoboka kubanga Zubairi amaze ebbanga ddene mu kino ekifo mwe tuli. So kisoboka okubanga wabaddewo obutakkaanya wakati w'omupangisa ne Landiroodi naye ekyo tekigaana show ya mwana kubeerayo naddala nga kyalite concert. Ffenna gye tubeera gye tupangisa babeera batubanja naye tebatukonkona nti bannaaye mukendeeze rediyo. So eno ebadde kyalite concert. So kibi kuba kati omwana okuva ejjo we kyaguddewo ekyo n'azirika nga we mwalabye mwenna abadde bubi era tannadda nangulu in fact kuba kati ne bwe tusalawo ne tugamba nti kale shoka ebeerewo. Evelyn embeera mwali tasobola kuyimba abatulaba temumanyi nti nno yabaddeko ne ku oxygen ekiro mbeera mwali mbi. So kati eyo embeera eyaguddewo bano okugaana ekivvulu okubaawo esobola n'omuviirako okuluzinga obulamu okufiirwa obulamu. Gw'ogintunuzaamu ngaani? Musajja ggwe omulala abuuze ekibuuzo. Ali mu ddwaliro mulwadde Kiruddo speed. Oluvannyuma lw'okugula emiryango muteeseteese ekivvulu ku kisaawe lunaku ki? Ekivvulu olwaliro tekigenda soboka kubaawo tugenda kulinda tulabe omulwadde oba omuyimbi atereera ddi naye nga tubadde tusuubira abasawo batuge bayisanda ajja kubanga ayina amaanyi agasobola opafominga oba nga azza engulu. So kati nga tupulaninga bayisande tukole ekivvulu ekyo naye nga leero tekisoboka. Twogerezeganyizza ng'abantu kuba nze nkeddeyo mu ofiisi ne banzikiriza ne baŋŋamba Vegas Evelyn tumukkiriza okukola ki ekivvulu naye Zubairi tetumwagalawo. Tetwagala Zubairi ku kifo ekyo era bw'ajja tebajja mukkiriza kuyingira. Of which toyinza goba Zubairi abadde ne Evelyn bukyanga bino bitandika naffe tubadde tulina tuyinza kutandikira kintu Zubairi era kati nga bwolaba zino zonna ebbaluwa za poliisi baali bakola ki baali batukkiriza era ng'olabako Zubairi family byonna ebadde Zubairi family ebadde eteeseteese ng'olukusa batukkiriza naye munnaye bannyini ekifo bamaze ne batukkiriza naye buno obudde tetusobola kukola konsati aye ne bwe tuba tugikoze omuyimbi twali mu mbeera nnungi omuyimbi mulwadde sifa abagenda okuyimba. Tetwagala nnyo okukuma muliro si kyekigonjoola ensonga zonna. Kyensuubira abawagizi ba Evelyn bamusabire atereere kuba abaagala Evelyn bamwagala ne bw'anajja ku Sande bajja kuyingira. So anti ebakuba sitanti singa leero show gyeri singa ku mulyango tuli mu kusolooza naye ombuuzizza nkugambye ali Kiruddu mu ddwaliro. Siri bulungi sirina ssanyu. Ng'oli bweru ate nga waggulu geeti bagigudde. Mbadde naakatuuka obwedda siri mbadde naakatuuka era. Batugambye nti geeti bazigudde era ekivvulu bakikkiriza okubeerayo. Naye bw'otunula ku ssaawa zino kyasoboka bw'obanga oli mutegesi wa bivvulu stage etuuka eddi ab'ebidongo mu rehearsing eddi so show yo bagikansolinze kyawedde. Tali bulungi n'akamu kubanga jjo nkedde Kiruddu jjo twamututire ku Malcolm ne bamujjanjabako ebisooka
nga tulina okumwongerayo ekiruddu gye bamujanjabira bulijjo era gyenkedde alimuko akayawulo naye katini ne baba bakikkiriza nga bagambye tekijja kusobola kubaawo kyennakasero kyaggwa kuba sente zenakasero tuzisobola era tusasulirako yalekeraawo kati nga tulina okunoonya oba oli awe tusobolako bagaddewo lwaki bagaddewo baali balina ensonga zaabwe baagala tuwandiike ebbaluwa tusabe permissioni balina sente ze beetaaga of course tulina tusobola kukigenda mu maaso kirabisenga ekigambibwa nti olabika gwe alina obuzibu obuviiriddeko ku kivulu kino ne management ya kino ekizimbe era batugambye nti bakugobye n'okugoba tebagezaako kuddamu okukulaba wano ekivulu kwe kukikkiriza okubeerayo lwaki tebakikkiriza jjo kati nidda tebayagadde ekivulu kibeewo yensonga kuba tosobola kuŋŋamba nti ekivulu okistopinze okuva jjo mu budde mwe balina okuleetera stage mwe balina okuleetera ebyuma obudde ne buziba ne bukya ne zituuka ssaawa zino zigenda mu 7 noga nti kati ekivulu nkikkiriza wabula bosi aba takibeerako kubanga nayogedde mba amawulire lwaki yes kujja efeesi yange nenjogera mba amawulire kyekyo kati wali nsonga ndala tewali nsonga ki okuva 2016 ndi ku kizimbe kuno era nga nsasula so sina buzibu nakusasula okujjako bo benyini balina ensonga zaabwe lwakiriwo ekityo twagala kulaba mukama watusaasira n'atereera ku sande tuyinza ogisala ku lusande ne mu kaseera kano tandina kutereera embeera si nnungi ekyo tujja gezaako okubannyonnyola kuba ne kino tetwakiregere nti kinaabaawo ekyo olina kibuuza bennyini bannannyini kifo olina kukibuuza bannannyini kifo bennyini kubanga naffe tubagamba mutugulire tebagala tuggulira bbanja seetaaga kubookinga ekifo nkibaddemu nga kyange nga nkipangisa mpayo rent buli luvannyuma lwa mwezi nga nina okukolerawo ebintu byebi byennyini okuva 2016 ndi mu kifo omwo era nga menteeka show zange zonna show ya Evelyn terina njawulo na show ya Zubairi family show ya Evelyn nze ngitegeka simanyi Vegas jatute empapula za poliisi azina naye nga nze ntegeka mu kifo nze nkisasula buli kimu nze nkikola kati Evelyn embanga ndi omu kuba muyambako kuba nti abeera mulamu kumujjanjaba kati onsuubira kukwata sente muwe onsuubira milioni za sente 8 wagaana okubasasula yensonga lwaki bagaddewo ekifo ekyo okwakwanja milioni za sente 8 n'ekintu batandise okumenya okola renovation kakati sinatuukayo okuva leero sirowooza nti innovation enze ngikola kuba bo tebalina kye baali bakoze ku kizimbe kuva lwe bakimpa sente ezo zigambibwa ezimanjibwa zajjamu luvannyuma lwakugamba nti omaze okusasula zino zetwatusuubira milioni 10.3 naye ate twabala bubi wali endala 8 kati kalumanywera n'atandikiraawo bwobanga waga nti onenyini nga abatazimanyi kati zemba nzimanyi abadde yakiŋŋambako emabegakaawo waliwo sente waliwo twabala bubi ndoza ennaku nga 3 ku 2 ate kati nze sibankaawo nze ndi mutegesi bwe mbanga ngenda otegeka ekivulu kyange mba nina nsuubira kufuna mba sisuubira kintu bwe kityo kasitanda ba poliisi kasitanda ba ow'ekifo yenze kasitanda baki omuyimbi waali ebigenda okukozesebwa kasita mbikola kati mbayagala tinsolvinga ekinaani kakati si kituufu kubanga sife twagambye landiroodi aggalewo ekyoyogera kimenyawo biri byonna nti landiroodi yaggaddewo olw'ebbanja teesa naye erinnya lirife kuba kino ekizimbe kitwogerako kya Buganda kizimbe kya Kabaka basobola okuzanyirako emizanyo bwe gityo
ndaba nga tekisoboka kubanga erinnya lya Buganda liba lifa, erinnya lya Kabaka liba lyonooneka. Sirowooza nti si kituufu ekyo. Okay, kale banne ndowooza byenjogedde kabikomaawo. Ebintu by'obuuza nga sibitegeera.